Twasomanga naye twakimanga babiri amazzi y'emunga nawulirwa ntika ngera nze mutikula nga yantegeera baba banvumye kaba gira tukingale nantongola babwotuse nga tenange nakulose nga nkulaba otunde wano wendi mama mumukwano mungi era gira tukigale gira tukigale awonova kati akeka bakasembayo kati onova kyenkusaba mama owulire gwe bw'obonyize osonyiwe eyo gyogenda teriyo malayika kati onova kuba essimu yo sagikute amazima ogenda kuba wambipinze sakubye mwebale nnyo ddala abali ku Good Talent. Keep on watching. Buterevu Eddy Yawe sentamu ku passport kuba ku Eddy Yawe sentamu yes mu byobufuzi Eddy Yawe sentamu yes mu music Eddy Yawe sentamu ngemanya gosanga wonna gwe tuli naye olunaku olwalero ye mukulu wa Robert Kyagulanyi tulinga bali ba Robert Kyagulanyi baba tumamanya mabinyi mawanvu Robert Kyagulanyi sentamu ngamba mawanvu nnyo kakati Eddy katulaba Eddy Yawe nga kiwedde kaliya ne okusalako ne ba Robert na ba Bobi ate Kyagulanyi naluka nateka wine kati nayenga Robert Kyagulanyi sentamu ke Bobi wine Dr. Jose Kamiliyoni Bebe Kulu bali ludda waabo baliwo nga batandise okuyimba yes kati Kamiliyoni amaze okurecordinga Teyali Jamila to some other music in recording in Nairobi, Kenya. Kati Bebe Kulu nga inayo oluyimba olw'ebyobufuzi. Kauna something like that. Obiro chantalanta kauna wajja nnyo wajja sebo kati nga amaze okurecording recordings I think album eriko enyimba ezo nga Bobi yali tana recordinga naye nalika recordinga mukasiwukira. I introduced them to the producers. Kasiwukira ina studio. Ne baganda bangi bali batandise okuyimba abalala wone Pastor Paulo ne Robert kati gyagenda era gye yakolera akagoma kalubendera. But suddenly akagoma kalubendera akakola atenza was exiting nga ngende bweru. Ni recording akawe nyimba nga kyali ne gubaita sifayo ne kati bamita master parody. Master parody. By that time teyali bali bamita sifayo. Teyali Bobi Wine bali yali yita Bobi Rob MC. Bobi Wine yali Bobi Rob MC yali MC bana bagira nabogera. No, that's what he opted to. Yita Bobi Rob MC but after that ndoza na chusa na Bobi Wine. Tegeza nechira story ya master parody mwaberangako nabe yeka mocha. Master parody yali ngabola bano byali bwali ne Bobi Wine. Bobi yali master parody batandike. Yali nga ne Kyagulanyi yes. By that time. Buterevu nkwaniza nnyo Good Talent erinnya lyange nze Sonko Muhammad. Nate olunaku olwaleero twagala tukutuuseko emboozi ya Eddy Yawe sentamu. Eddy Yawe sentamu ono mukulu wa Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi sentamu president w'ekibiina ki NUP. Ayina emboozi nnyingi nnyo nnyini ddala mu music industry. Tugenda kuyitako mu bulamu bwa Nemutoowe. Ayina ennyumba ennene gy'azimba ku kasozi awana ekireka okuliraana ewa Ssaabasajja Kabaka. Twagala tubeere ate nga tukulambuza ennyumba eno tunyumye ebintu bingi nnyo nnyini ddala ssente bo bazikola batya ebyedda n'ebyakakati music industry eri bitya obulamu bwe okulaba nga muganda wa Kyagulanyi biri bitya so negattaako nze wano Sonko Muhammad ku Good Talent tubeere ate nga tusisinkana Eddy Yawe sentamu abeere nga tunyumiza emboozi nyingi nnyo nnyini. Buterevu nkwebaza kola okusala okyasinza okuba okulungi neweekuumira waneno ku Good Talent erinnya lyange nze Sonko Muhammad. Ompyawo subscribinga nitubeera nga tweyongerayo nga tugenda mu maaso wane tusinziira tukubanga tukuwa ensonga ez'enjawulo tuyitako eri abantu abatutumufu mu ggwanga n'oyongera okubamanya baba n'emboozi etuyigiriza
ebyobufuzi tuyitayoko n'ebirala bingi nnyo nyini ddala. Subscribe nga tubeere nga tugenda mu maaso. Nyongera okujjukiza nti ekirwadde COVID-19 ekirwadde ekimumiima mawuggwe weekiri kyerinse nkuli mu ggwanga lyaffe Uganda n'ensi endala. Tusanitizinge nnyo, twekuume nnyo, social distance, mask eno nayo tugikozese nnyo osanga yinza okubanga naye nenge gye tutaasamu. Olunaku olwaleero ninaawo omwami ow'ekitiibwa ennyo gwe ndi naye gwe njagala okubeera nga mbanjulira, omwami Eddy Yawe Ssentamu, mutabani w'omugenzi Ssentamu, mukulu wa Robert Kyagulanyi Ssentamu eyalondebwa ng'ennaku z'omwezi 14 gumoyira akalulu akangi nnyo, mukulu wa Miki Wayini, mukulu wa Dax Vibes, Eddy Yawe Ssentamu, babbanji omanyi n'abalala bangi nnyo bemumanyi. So omukulu obulamu bugamba butya? Obulamu olwo tulaba essanyu ze nina lingi nnyo okulaba ng'olunaku olwaleero ate ndi naawe wano n'abantu abali abatulaba. Sooka obeeyanjulira oyongere obeeyanjulira. Basebo ne bannyabo, nze Eddy Yawe Ssentamu era nga tuli wano tuli waka tukeera kulima n'okukola ebyattu bye tusobodde, era mbajjukiza nti bannaye mwekuume bye twawuliranga ng'ebiboozi okuva ebweru ne balekanga movies kati reality abantu bafa. Tusabe Katonda atuyambe nga naffe tugezaako okulwanyisa embeera eno mu busobozi bwe tulina. Amina. Eddy Yawe Ssentamu olakuba lwakulabe yali eteza tisoseko ku mask mpola engeri tuli social distance weri ate nze nina tukendezeeko kantu bongere okulabanga bongere okwekenneenya. Obulamu bugamba butya? Obulamu si bubi, akasiriikiriro siriikiriro tuli awo mpola si byangu naye Mukama akyatukuumye. Oyogedde ku kirwadde ki COVID-19 bye twawuliranga movie twalabanga nga movie tulaba waliwo ka documentary kenaba akamu Italy abantu bakasuka ebintu wabweru ne ssente bazikwegamba nga they are disgusted, they have failed with life nga biringa ebyokusaaga era netwebaza Katonda twamwebaza dda nti ffe mu Africa wano kireka kituyiseeko naye kati ekize kati ate kikambwe. Tusaba Katonda atukwatireko kubanga ate ffe tetulina oxygen, ffe tetulina buli kimu, ffe tetulina order. Katonda yekaajo tuyamba otutaasa abasigaddewo tubenga alisti abagenze Mukama bawe ekimule ky'emirembe naye kati atukwatireko Mukama atusonyiwe byetuteterezezza naye kireme kuyitirira ate. Owafiiriddwako ku muntu wo obulwadde buno bwennyini oba n'olwaza ku muntu nga obulwadde buno bwe bumuluma obwa COVID-19? Sinna kintu ekyo nkyogere nti waba emikwano egifudde naye nga tegibadde mu riiki yange kati nga Pastor Senfuma n'abalala naye nga tebabadde mu riiki yange naye of course ate kinconfusinga nti definitely obulwadde bwalinga butta era mbadde ngezaako okukola ka research nga nimbuuza ku basawo bamwe Mulago abalina statistics z'amalwaliro tufiirwa mu Kampala ne Wakiso abantu bameka per day tuba tufiirwa abantu bameka per day ne bampa numbers kati bampa numbers nga njira zikomparinga na COVID itwalako bameka naye kati unfortunately statistics tezikyalaga abantu obulwadde obulala tebukyatta, sirimu takyatta, malaria takyatta, abafanga bazaala tebakyafa, typhoid takyatta, ki confusion kati eriwo. Does it mean nti obulwadde obulala tebukyatta? Kati confusion ekola ki? Eriwo. Buli afa yenna afudde COVID. Kuba nzira ku kibuuzo kyo nti ombuuziza nti nafisi zaako mu COVID abantu emikwano bafa naye okwawula nti afudde COVID oba tafudde COVID kyekyafunyemu obuzibu naye nga ko ne COVID manyi nti atta naye okufuna reality of what exactly is happening. COVID etta abantu bameka per day or rather per week compared ku ndwadde endala. Yes. Ekyo simanyi oba kyabikawo omuntu atafudde COVID. Olinga gezaako kugamba nti ne wabafudde kirala bayinza omubikira mba COVID. Mbirako bitona n'ebyewuunyisa ne bijja bingi nti ate baziisa coffin nkalu kugamba ebibuuzo bingi ansa ntono. Ate twagala tujjewo kituufu nti COVID takola ki? Kitaliiwo. Tatta ne bwe tufuna facts okugeresa tukujjawo.
buli wakati bwofuna fact bwoti ne buli wotekamu okubuusabuusa oyinza okuba bias n'okubuusabuusa naga nti abantu bafabira ne bateka covid but senga statistics ziri very plain nga ziraga nti covid onafudde covid onafudde malaria onafudde cancer onafudde kyandibadde kiri mo straight up weewaawo manyi nti ne covid ageza amenya nnyo mujenje kkalu wakusanga ng'obadde n'ebirwadde by'ebisukaali ebikubateeba byonna ebyo bwajja ate amenya naye kati bibiri tebikyatta Yiino kubanga bito balwa kuba batunulidde nnyo bineeno buli omu ekitenga atadde nga munnamawulire wandibadde nnyo ng'oli partnered ng'obuwa numbers nti compared covid yatta nena kino kitta kubanga tuyinza okwesanga ng'abantu bagayaliridde okwekuuma siriimu nga batunulidde covid bambala masiki ezeno wansi ne bazera kasita yambala masiki ng'abantu ababadde banywa eddagala ery'endwadde endala zonna badde basula mu butimba bw'ensiri babivuddeko nga balowooza malaria tekyakola ki nga bali ku niimu nantangawuuzi nga beerabidde akukyala ne betunywa mulimu ebitta kuba walusa kasita obeera ku those are really tough acids ezibeera mu niimu ntangawuuzi katungulu kyumu nebifaananako webityo nga oyinza okuba ng'otaasa kino kirwadde ate n'oleeta ekikutta oba n'oleeta ekikuexposinga ku bulwadde kuba oyinza okugamba nti nze niyo entangawuzi zange naye nga tolina ulcers omuli ennyo bakutwalira ate mu lujjudde eddwaliro abalwadde so twetaaga a lot of communication nga bwebaddewo makyazi neya covid weeri nenene nkadde nga weeri nga tuli educated on what tufuna ebintu birala bitajja biri bingi kuba waliwo n'okwagala otaasa abantu babeera ewaka n'ate abamu ne bakubwa embooko n'enjala nabyo ne bibatwala n'okusinga te covid kubeera nabyo birabika wall story badde etambula by the way jjo okuva ejjo nga bitambula nti ekirwadde kino weekiri nalabyeko Eddy nga katambi katambula ddoboozi lya weerinnya abadde kapaalo bamuyita Sonko Musa ng'agamba omukulembeze addukisiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka omukulembeze wagafunyeko agamawulire nandi buli wabikola bwoti omala okulaba bu RIP bwa covid and so on ate n'ebirala bikyagenda mu maaso n'ebyo nabyo tubirabyeko naye nga ndowooza tewanavaawo official communication kuba kyemanyi kwaba abakungu ne wabanga afudde bedera nga mumulabye n'omubika sigwa alina okumubika olina ovaawo omuntu mulala era guba musa byasumatu abaana nabalenga bali ku kitimba nga banakuwadde nnyo era nga bamu n'embuzi zaabwe zibalemye okulunda babonakuwadde nnyo bafunye amawulire nti omukulembeze w'eggwanga yandibanga kiyinza obbanga kimuyingiridde amawulire ago bw'abeera anti being a politician kitegeeza kuba partisan eteeka okusalawo okunyiizaako abantu amu abakwagale buli wogamba nti oli wa NRM then FDC DP NUP n'abalala tebajja kukola ki bajja kuba balabewo really in understanding of African politics especially Uganda oba tebajja kubanga bakwagala nnyo ekiri awo bw'onaaba owa NUP oba whatever teneyanaemu tejja kukwagala kaakati abamu bwebabulira kyonna ekiba kigudde ku muntu gwe batawagira gaba mawuli gasanje bali well tekyalibadde nnyo bwe kityo kuba naye aba muntu tetukompitinga kufa ate n'ekitutta kikyatta naye nga muno tomanya kati era nabo bwandiwulidde nti mubanda bimuleeza ndi wataavu era n'abawagirwa asaidiene yaye nga wali Kyagulanyi afunyemu obuzibu nti afunye obuzibu wandiwulidde pata nze nagwirwamu nagwirwako ekizimba awo bakikola bubi nekigwa kale kyagwa nasanga neighbor akoze pati wamanga competition kati weddeeyo kati politi agenda gitunda so sometimes essanyu ly'amalembo gemaziga genti amaziga genti essanyu ly'amalembo social media in-laws ejjo babadde mu pate nga bajaganya amaze okufuna amawulire agatanda bakakasibwa nti wandibanga waliwo omukulembeze afunyemuuko obuzibuzibu tutadde kimukutte okay Eddy Yawe sentamu olisinga yagala okwongera okumanya oyinza kunnyonnyola otya naye nze mbadde njagala nnyo bwe tuba nga tweyanjula because
mugwa mu politics omuntu adetafa Ddene ku music industry ye Uganda nze kanali badde nkasaba nganze Sonko wali badde yongera okwenyanjulira abantu abo mu ngeri gito yanjula ngati banaba kugala bivulu nti adda ku stage ya ninga tebanaba mulaba nosoka abantu obokyamu awo ana libadde nosoka oyongera be yanjulira mweyengirire nti tukatubigata te mu side n'ebyofuzi ebyobulamu bya bulijjo tugenda mu maaso wonna akwanti tugezezaako yansomesa yangamba yansomesa nali nkola kakosa ka masters eyo Netherlands nangamba nti great is that man who can spread his wings beyond where he cannot touch. Wings to a human being are hands. Nti bwegezako ku extending your tentacles where you cannot physically touch kitegeza you are great. Nti tukoze ebintu ne tubikolera ne mu bantu bangi. Most of the time mbadde nnyo behind curtains. Like talent wise into general no. Now nze sijja kubanga nze nkola byonna kanonye abaana bane bonga ba dream girls mba making kankwate ku baganda bange bano bafuuke ba star kanite studio jinani subido kwe Hollywood ngirete Uganda ka talent yange wadimanyo kuyimba kansoka njize kwa bali ate ndage kino then after kana nyamba even after taking a holiday because I took a holiday over more than 15 years nimbanga ate n'ekyange kyenyini bwe najjambula kayimba kendeeta ngati nakuba kaagala so nemba grateful and I'm also grateful to God nti mu era okubanga ku top notch tubadde mu season ya byabufuzi nti nobanga ate muganda we yeesimbye okuba president ngati ne kirabikira ddala nti muganda wasobola okwangula obwa president nekibanga ati gwe omu kuba badde emabega bakulanga bamu making yeah so you cannot fail to be happy ne mubanga olina ennaku efaananite so nebaza Katonda ku lwekyo ate nebaza Katonda nti as a family at large nti n'abato tebatuswazizza bw'osanga nga bwe bamentioninze nga lwokuba tonnanzira mu kibuuzo tonnanzira mu kibuuzo wali oba oyagala nkyogere openly nti abantu tusoke tuyanjule nga tuba mu akapeera katini nnyo yes awo onoba kayembe tusobola tabulanga busatu onoba kayembe era abantu bagambe mutule mu kalye tuli ku good talent nesoko tugenda mu maaso kapeera kyakola entertainment mudiro emboozi yo mpanvu nnyo newe ntandikira wakyambuze ewaddala naye tusobola okugenda nga tuba wakompulo tunatugenda tusinkana tubirina tubongera kapeera kyakajja mu situation eno bonna ne waliwo ne buli basinga okumanya but again anyway music because at the end of the day we are created to love each one and each other era mateeka gali abiri yagala muntu munonga bwe yagala toyagala ne Katonda fagafe gali summarized way gatyo so any like wonna mangana ye twachimanga babiri amazi yemunga awulirwa ntika ngera nze mutikula ngayantegera baba banvumyeka gira tukingale nantongola babotuse ngate nange nakulose ngankulaba otunde wano wendi mama mumukwano mungi era gira tukigale awonoba kati akeka bakasembayo kati onova kyenkusaba mama owulire gwe bw'obonyize osonyiwe eyo gyogenda teriyo malayika kati onoba kuba essimu yo sagikutte amazima ogenda kuba owambipinze sakubye mwebale nnyo ddala abali ku good talent keep on watching buterevu Eddy Yawe sentamu ku passport kubako Eddy Yawe sentamu yes mu byobufuzi Eddy Yawe sentamu yes mu music Eddy Yawe sentamu ngemanya gosanga wonna gwe tulina ye olunaku olwalero ye mukulu wa Robert Kyagulanyi tulinga bali ba Robert Kyagulanyi babatuma amanya mabinyi mawanvu Robert Kyagulanyi sentamu ngamba mawanvu nnyo kakati Eddy katulaba Eddy Yawe nga kiwedde kati ye n'okusalako ne Robert naba Bobi ate Kyagulanyi n'alyoka n'ateeka wayini kati naye nga
tuddeko ke mabega katono music industry nga betugira bwetambula bweri ebivulu babiyimiriza mu mwina mwayimbiranga nyimbe mabega fe twalinga tukyali bato twali batodda ntana kubitegeera mwayimbanga nyimba zino ne muzitunda music twaliranga bakasiwukira bani n'abalala esawa ya kakati ebintu babiyimiriza oba bimba esawa ya kakati tikyali asobola kugula nyimba zaabwe bwogeraganya ebiseera ebyo eby'emabega n'ebiseera ebya kakati olowooza music industry egenda wa era eyimiridde etya kati before that I was a student natandika okukola ebintu bya kasiwukira S2 3 4 ng'olirenga n'okuyimba oyimba nga tonatandika kuyimba olwo okola ki because balinga nsoma because nalinga nsoma era nali paka nagenda ebweru naye towards awo Makerere University awo nenfulumya olutambi baluyita Pearl of Africa album eyo eyasooka eyo it was a political album nebanga bagiholting ate yafuluma byabufuzi kati kwaliko nenyimba olubengo nefanako bitu naye nga byayogeranga ku what is happening retrenchment fanako bitu kuna makabana so many other things ebiseera ebyo oyogedde ku kya politics omukulembeze aliko yaliko oba waliwo omulala of course yaliko aha of course yaliko myaka gyaddi olwo egyo that is the late 90s nayimbira enyimba ezo kati mu 2000 nenfulumya oluyimba lubayita Netale naguza kasiwukira ya album naguza kasiwukira kati bwe nagimuguza then before it was even released nemba nga tenfuna scholarship ogenda okusoma but suffered a lukewarm ndisaali wonze kubanga ate mbanga ate njigina oli abawulirako ba actually simanyi batu bazagenda ku social media kale kama kolwalelo Netale nga ninono mwagalwa ngunabula sala nga tuseyo jensula kankolenze kunjawulo fene muletalye ensujju n'amayuni bikole mibe yakabenje zezo nayimba enyimba nga nkyali muto album biddamuko naye nga by that time kasiwukira yakwata milioni 4 n'azimpa milioni z'ebiseera ebyo milioni 4 n'ebiseera ebyo nga zigula ploti ekamwocha mu Kampala. Just imagine Kamocha zikani Kampala Central where you find me with album wosanga nga plot ya milioni 25 bisatu esawa ya kakati ne nampa nemfuna neddayo lya nali sizirabanga but omusajja kwado azikuwa mu cash aziteka ku account cash gwe toba ne cash opaka watu kawaka but yampa milioni 3 biseera ebyo then it was so great nti gwe wali osobola okugenda no concentratinga noyiya byoyanga birimu amagezi nogenda no recording and by the way yali agezaako n'okuyamba okuteekawo better studio kati omala okurecordinga gwe nomuguza ekintu kyo nti kiikyo nga tekuliko bya performing and what have you senga tuli mu buseera nga betwalimu ebyo senga buli muyimbi akola ebyamagezi mugagga because now na otunda album performing rates gwe nozisigaza yena distributing music on ekati music copyright tekola music watola wabwerere era bukafuluma bwe kati bukagenda aho nyinyi we tugendao bijja bigwa bitya zandika tokubeera nga zabwerere I think technology so ababbi bakozesa advantage ya technology akayimbo lukafuna nga yenga kafuna mu copies nga akozaamu nga atandika okutunda before nga tunajja nga atandika okukola ki okutunda oli mugamba nti nsalira kulikoza misa kinyimba 15 kasindika mu kulikeza Eddy Yawe kulikeza azunda bibiri kulikeza kizona yenda after all tataddemu kati gwato natunda ddi nekifaananyi tekiriko toyina nawe okola follow up nti bana entunze music afaanako bwati so nebigenda nga byononeka paka bituse ku level nti you can only achieve through performing what performing tolia time way wajire ebiseera ebyo yifulumya akayimbo guza kasiwukira Robert Kyagulanyi Ssentamu ke Bobi Wine Dr. Jose Chameleone Bebe Kulu bali ludda wabo baliwo nga batandise okuyimba yes kati Chameleone era amaze okurecording teyali Jamila to some other music nga mu recording in Nairobi Kenya kati Bebe Kulu nga inayo oluyimba olw'ebyobufuzi nisam nyankole
Kauna something like that. Obino chantalanta kauna wajja nnyo wajja sebo kati nga amaze okurecording recordings I think album eriko enyimba ezo nga Bobi yali tana recordinga naye naleka recordinga mukasiwukira. I introduced them to the producers. Kasewukira ina studio. Ne baganda bange bali batandise okuyimba abalala wone Pastor Paulo Robert kati gyagenda era gye yakolera akagoma kalubendera. But suddenly akagoma kalubendera akakola atenga was exiting nga ngende bweru. Ni recording akawa nyimba nga kyali ne gubaita sifayo ne kati bamita master parody. Master parody. By that time tiyali bali bamita sifayo. Tiyali Bobi Wine yali yeyita Bobi Rob MC. Bobi Wine yali Bobi Rob MC yali MC bana bagira nabogera. No, that's what he opted to. Yeyitanga Bobi Rob MC, but after that ndoza na choose na Bobi Wine. Tegeza nechira story ya Master Parody mwaberangako nabe yeka mocha. Master Parody yali ngabola bano byali bwali ne Bobi Wine. Bobi yali Master Parody batandike. Yali nga nechagulanyi yes. By that time. Agobera olumalo ogende ebweru oberayo kumala time. Kati nze olwamala okusoma Makerera awo nenkubako ku misoto mitonotono ne free scholarship. Ningenda Netherlands okusoma byokola ebyamawulire. Tegeza wasoma amawulire ddala nnyo. Bulungi nnyo era nina areas zinafuuka mu super nengenda ne ku TV and radio dokivera nembanga. On the English part of it, I was lecturing. Now, in that say what you see. Jamita commentatorship. Commentating, because I argued Nengamanti, instead of commentating, if at all audio alaba kapiranga is commentating, why don't you call that subject? Say what you see. Chola bachokola ki bikuba guneba conduit chola bakapira uyo kati akakute whatever. So I'm saying what I'm saying, the subject never say what you see. So all bamita general so yali professor nga Bungereza bambi yafa najagala nnyo, so he recommended me even for further studies nengenda ate neyongerayo kusoma mu America. But ate bwe nagenda mu America nenkyusa because media, electronic media and production of music bina enjawulo ntono nnyo ntino byonna bina rhythm nga oliwo ogamba omuntu nti kati yogera amawulire gasomere mu rhythm boat and what have you. Music ina rhythm. Sound is also treated in the same way to take projectinga. Kakati kyawukanako konti mawulire oyogera bwogezi ate mu kuyimba oyimbisa key by soul production, soul recording and so on. So when funa experience mu studios twalisomere Netherlands nengamba nti why don't I get so much biased to the side of production and vocal production kubanga era ne vocal production yatwazisoma mu media eddoboozi olikola otya nga ddene nga liri strong. How do you act a voice? Nenga mu bulijjo siri oyogeza nenga olingera gamba ti nze Patrick Mukasa. Yes nelibanga liri. So ndabanga ate voice overs eno gyeziri mugundi mu production media ate nene mu yeziri. So when agenda Baltimore nembanga ate ndi biased nnyo ku sound. Sound on sound, so recording sound on sound. So when to Netherlands ate nengenda mu America nembera sound on sound nensoma bingi nnyo because I knew I was coming to a country in Africa, which part of Africa does not have sound, abakola soundproofing, tewali ba mixing engineer, tewali ba recording engineer. So nembanga mejalinga nnyo mu voice on voice nenga nabine birala ndi maina mu byo nga soundproofing, nga mastering, nga mixing nefanako bwe bityo. Otuuka obeerayo omala ovaayo okomawo. Kakati nali sinatuuka kudda. Nali envubuka eyeeya nakola ebintu bingi mu America. Kyesaakola saanywa njaga saabomala n'amatu. Ng'okyali eri oba eri bayo tebagikkirizayo bukkiriza? No, abavubuka baakolanga ebintu bingi nnyo.
ku myaka egyo maze campus ali tewali andaba muzeeyi yatukubanga kibooka ena ali eno Gomba yalinga Gomba eri mu kyalo mwate nga mbeera no Kampala ndi mu America olwo okay ndi mu America okay oli eri wekka teri akulaba okujjako okukola muko ku nviiri akutontono buntu webityo naye nga walina koko dread ya twakolanga nnyo ne tupaminga muko and so on naye nga nsaageza kukola bintu biri permanent ku mubiri gwange like putting in a tattoo and so on okuteeka kubomola ennyindo n'amatu so but we did a lot of things. I also did even modeling sometime. Hollywood model. You have to first model actually to enter more filming world yonna. Bainanga height gibali bagala bainanga bichine kati nga balonda nyumba model you have to model then kungo inogenda ku runway oli agamenti simanyi speech yoyo bweri simanyi character ye bweri and so on nenge jamodo demo awo gatamu de bwatyo I think tumulabi akola mu commercial ndi muwala mutabani wa Harima namakula gwe nagende California ntukwatagana mukone nga abikola nina ngamba lumu nali sikoze ngati tu apartments zaffe zinanaganye naga jangu ko mbino tulabe ntugendayo kaka naye nene kinyegeje ndi kinkwata so abajjo auditioninga nange ngenda nagenda okulaba nga agent atankubidde nti Byebayiseeemu kakati awo kuyitamu obuyisi kina sente kyezitegeeza baba kuwayo kasente tugenda mu nsozi eyo nsozi eyo eza Hollywood nsozi eza Beverly Hills emabegeri netubanga wali filming tugenda nga tukola ki tukola obulango but basically acting was not my dream though I could do the acting I believe naye nalowoozanga nnyo ku kya music n'okukyusa music wawaka no sooner than later ntandika okuŋŋaanya ebyuma ebirecording mpola nakigezaako nga ndi Baltimore kyali kizibu because it was not a music city ate ng'ebintu biri expensive naye wano bwe natuuka mu California especially Los Angeles ng'abayingira mu kintu bangi n'abakivaamu bangi so kyangu nnyo okusanga omuntu yaguze for example keyboard bagitanga eyo agiguze $2,000 ng'ate bimukubye sente butalina waavu n'agitunda $500 so kyatandika okumpa appetite yotandika okugula ebyuma ebirecordinga ntandika studio California eyo wagitandikira eri nagitandika eri Dream Studio then mu budde bwe bumu muto wange yali atandise okubeera dda mu kintu eno ng'ayimba Kyagulanyi sentamu Bobi Wine Kyagulanyi kati ng'akoze n'oluyimba akagoma nga kitandise okugira ddala kuba namulekeko kasiwukira ng'atandise kati naŋŋamba jangu abasajja batutta abasajja tulina kamiliyoni wano alina mukyala we abagenda Kenya alina omukyala omuzungu bagenda oli Dorotia n'amusponsor nga barecordinga abasajja batutta kakati mu kujja okupapamu okujja okwanguwa it was all about pushing my young brother netujja twagira dda mu competition yennyini era mu kutuuka Bebe Cool n'atwegattako nefuka Firebase olwo kitaawe yali minister of course yali minister government ya Museveni yali minister waki by that time it local government I think government yes minister government ez'ebitundu yes bidandisali kakati ne bajja nasane settinga nenzija nenzirayo nendeeta nenkomawo ebintu nabyo ne bituuka so ne baŋŋamba ebintu bino wato bitaddewo kamokya wandifunye ennyumba kololo whatever nenga no abawanawuliza music tebajja kutegeera nti avuddewa ekamokya kyali kyalo nga kololo kyekiringanga ekibuga ekamokya nali nalekawo akayumba kenazimba nga muvubuka wezimba before I left Uganda kati kenajja nemenyaamenya bwe namala okukamenyaamenya nenkatereeza netuteekamu ebyuma kati mukuteekamu ebyuma ne bannange be nali nyimba nabo bagamba ndi awo so soon
undi tubale tuyimba naye wano nasanga bakwano bange bakoze babamba balutaya bamisaki bakoze band zaabwe n'abalala nga they doing well tebasoka na kunzikiririza mga muntu awusoso muntu wadde naye wano ninga nze ngenze ebintu mbiza ate tembisobola olwa misaki Ddene Eagles bali ani Eagles production yali etandise bali je bali already bali calling wakasiukira abala wa Steve eyo kati nabo tebasoka kumpa bantu ku recordinga tebasoka kumpa music wa tebana kukiririza kati bampa Haruna Mubiru nga upcoming atandika ngamba omuntu wa dentiye nga tukwata music wa Haruna Mubiru balbamu ekitoke kivansalira Dream Studio yarukola yali upcoming nga yasoka ku stage kali kuluno nga yasembayo mwakuba luyimba lwimene fuko luyimba ekitoke kivansalira kakati mwabayamba nkoko mu kuwandika bajjanga buzinga biwandise no nga wandika naye nga tubiddemu of course as a producer etokuba walogwego yatulangayo n'okuba zino no kati twaberanga nga director yes twakolanga ebintu bingi mwabanga mu aba producers nga mukaaga mbera overall ningamba nti abantu kolebo tinenga nze na believing nti enkola y'abantu abangi esinga ey'omu because of an limitation jakuba codes ne bazikubanga oli ku directing nga kiba better kati ne tufulumya kitoko kifansalira kata misa kinaye najja misa no yali misa kyokusooka no yali mayinja I think yali mayinja I think it was Misa kinajja netukwata album eya bakazi abaguma kuliko ennyimba nyingi sigonsimira kankutendereze nezifaanako bwe zityo kakati awo tuyingiridde Pama Award tugamba Pama Award lwaki eweewa muntu omu bagiwa Joseka Chameleon yalinga jiwangula buli lwejja nga yajiwangula kitwakola music wa Misa ne tukyusamu ne tukamusa bit of urban feel nazo sigonsimira bazikuba ne mu clubs music yali mulungi nnyo waabwe naye nga ate ali best nnyo kuwuliriza kati ntekamu ekidongo ekikola ki ekikuba bagita entunuke mugere ntekamu mugere kati sigaza message eri ennungi n'amalowoozi nga tukolinze bulungi naye nga mulimu omugere ogufiiringa to the young and old era Misa nafuuka artist of the year abantu nga tutandise okutandika kwaffe ntugamba nti agita tagiwoome ate tulina ne Bobi wano kakati ate kati lwaki ye tafuuka kati nafuuka tegeza by that time babisa kibali basinga ddala Kyagulanyi nga yetanabategerekeka yali ategerekese naye nga ate ali mu nsi ndala yali ategerekese kakati Bobi nakuba nentukuba alubamu yali Bada Kiwanyi nafuuka artist of the year then bwetwamala era tukwata ne Twitter ne mayinja ne Africa artist of the year so musician eyo yali Dream Studio naye nga onze ebyokuyimba mbivudde nako na interest yange yalinga nnyo kubanga contributing ku balala babeera bakabi so time bwe yajja bwetyo nejja bwetyo mpolampola ne ngano ate nayimba ndikwe kutandika nange okusuulayo kamu nosuulayo Kamaliya Roza nosuulayo Kakati Onoba nosuulayo Kayembe kigalibula kana suula ngayo bino neighbor mabakale ne ngano ate nina kyenkola kyendyaza amaanyi abantu kati twali nalina okuyimba ndoza ku Pama Award yemu nga Africa band yeyina okuba kati nibali hasinga Kati Onoba nenyimba awo endala nibagamba nti niwakitojja noziyimbako wano ku stage yaffe yali obligate endala wano ku Australia kati bwe nayimbangamu ate babafani tubanyumiza nti ono mugenyi era yalabye gweasaba ne weekend nda nti twagala ndi nga nebase nga bankuba nti bannaye ate abantu olusaba oluyimba nga nvuga nga tugenda nga tukuba so somehow I get affiliated with affluent bantu tukuba nabo because bebasinga okuba ebyuma wano ekitegeeza ekyo ojja nojoyiningirira ddala Afrigo. Yes, I was to the face of the public. I joined. Ne for our internally nalinga Eddy Yawe kuba na Afrigo. Kuba nalyanga bagamba nti limu Afrigo ate gwagikulembera. I did not lead that band. Band leader yali Moses Matovu nenganze nkuba ne Afrigo band. Nkuba nayo. Ne from the face of it ngolala bantu Eddy Yawe
ate owa frigo, so which was not a problem. Nayenga nalinga ngandi freelance ninga nkuba nabo era baba functions ezimu tuzigatta olina nsasula naona abasasula ntubako tukigatta wano artistically ntubanga tukuba. Ojja okuba music ndaba byali successful nga bitambula akasende mwakafunanga ate kye kikutanula oli okuyingira ebyobufuzi. Nali, like I believe that every human being is a political animal. Kijja buzini omuzimu ne gusituka. Naye gusitukira nga mpozi nga mukikabi yaliyo. Kubana olirako ku story ya mwami center mu mugenzi muzeyi. Afe jjajjaffe yali muyekera. Mwe yafira mu struggle omo olutalo lwaleeta Museveni. Muyekera ni Kayira. Yes, yali abo naba Museveni bonna era yali abakweka. Then ne taata yenyini bamusiba kumbi mutwala kumpi yawona bonyi firing squad lwakuba nti yali awo abayekera emmere and so on. Tata mwami center. So era inteza feze zaita ba Museveni struggle wano. Mwaine ente waka. Twaine ente nga kanana kufamba litabula ya ranchers. Nga erida wagomba. Erigomba. Bo bajja bayekera ba Museveni be bazirya. Bazikubanga bazirya. Bazikubanga babanzi be ekitamo yaziba wanga wasolo okukyusa ekintu. It was support. Ngazi wayo ere kyamusibya bote kubanga bambuza bayekera. Twina ne Bobo asibani. Jajja mutata bamu. Yasiba tata. Yasiba tata. Obote yali president ebiseere ebyo. Yasiba tata yanze namusanga mukomere kasajjagirwa. Nga bamusazeeko enviri n'ebicupa bamusaze ekiwalaata ebifaananyi ebyo nja bikuwaako ngenda binoonya nga tukyali bato kati genda omusanga mu kkomera nga bamusituza omulambo bamubuuza nti lwaki gwekusitudde nti nalemereddwa nga sinawe nenfuka mu kkomera so abafuse mu kkomera yasitula omulambo gwogufiiriddemu so abasibamu nga bafudde bafiiriddemu. So nitubeera mu store era teyabifunamu n'akatono. Hopefully tulibifunamu. So fast forward ngenze mu America nkomyeko mbadde wano nga tunabannyogende emboozi yogeza okunyumizeeyo kuba nti kitamu bamusituza omulambo bamusiba ne bamusalako enviiri eringa ndeetera ku biseera ebiriwo essaawa ya kakati Kyagulanyi ne banywanyi babaka bamukomera Kanyama we Eddy Mutwe Nobiani likyaliwe Dani Magic nga bolaba nga bwe bitambula biringanga ebitabukanako nnyo byobote bye yakola aba Museveni because olinganga emboozi yonyuma eraga nti taata muyayambako okulaba nga government ekyuka Museveni najja mu bukulembeze siku yemuyegwe basooka okuteeka ku kyobuyekera mu Gomba esooka ate kindeeta kayimba ka Kyagulanyi kyayimbe ke bayita ekitengo akatengo byonna ndaba era abinyumyamu nti bali ente zaffe bakola biki essaawa ya kakati ate kati omusajja mwefu era ffe kankubuleeko another story bamala okukwata kitange twali mu bino class nga tuli okay. My father was yera atwala Gomba mu veterinary era nga musawo wa bisolo ngakola kugombolola yali wa vet nga ya atwala veterinary centers ezabangawo nga ye musawo wa bisolo mukulu mu Gomba kati mama wange nga musawo nga ina ne clinics Kampala ne Gomba so nga tuli okay bwe byajja bino taata yali wa DP nnyo Kawanga Semogerere Paul Semogerere yali omukulembeze wa DP ebiseera ebyo definitely akaluwe kagamba nti Kawobota akabye DP nebanga ebimba bitunyumiza n'ebyatwabirabanga because twali I think I was in P1 by that time ninga olabira ebigenda maaso mama tusubiza mujja kuvuga obugaali mwezi ngekise DP nga yevuze nga mugamba nti Kawanga Semogerere agenda kufuna obukulembeze era tamu wa DP bafuna agafu unfortunately mama tuso okufa recently nga bugaali tuvuze taata badde nnyo politics jjajja yali mwawokota walakira neba Museveni like abamumanyi kyali muvuga obugaali ng'omuntu gwe yera supporting nga Museveni yamala nafuna obukulembeze that was now bali Kawanga Semogerere okay yes kakati tulikyali eyo twali I think it was P1 or nursery one of the two tata bamukutte tudda awaka nga amajja agali awo mama yalina bamama basatu mama omu aziritse agudde eri omulala atabuse alinga agula eddalu babeeranga wamu mu nnyumba bamaka kwaliwo engulu n'emmanga namawulire bafuna mabi abamu ne bazirika
kati bamututte kati bamututte nti na awa abayeekera asupporting abayeekera kakati ku ekiro ekyo kinnyininyini tudduse tutandise okutambuza ebigere kati tweyawuddemu kati nyanzi yanyumya natambula ekigere nekiggwerera nali twatambula mayiro ndowooza 4 okuva ekanoni paka ku faamu gye yali neŋŋamba naye ekigere kiggwerera sikyalina kati abalala ne bagenda gye bagenda twawukana bwe tutyo no sooner than later tuyise ebizibu bingi nnyo kuva ku faamu eyo okudduka bagamba Sokolo azudde abaana ba Sentamu Sokolo yali muyeekera bonakola research yali musajja wa Obote babanoonya kati jjajja azze jjajja omukazi azze yakyalina mulemu by the way azze atunoneeyo ku faamu gye twali tulinye loole kutuuka ku road block n'atugamba temuŋŋamba nti mummanyi era mukyuse face nentunula bwentinyazi natunula bwatwefuule nti yalinganga yabacunya tuyite ku baleme twa identify nga tuli baana ba Sentamu bwe tuyise wennyini olwo Kyagulanyi yalinga luddawa yali muto ddala yali twali naye mu kudduka naye he was younger kati tugenze tugenze Masaka ewa jjajja yes tukyagenda mu maaso tuli ne Eddy Yawe Sentamu olunaku olwadde tuli naye mu programu yaffe eno manyi wakabiwo tutunulira ensonga ez'enjawulo gyenvudde weewe ye ne banne muyimbi yaliko mu byobufuzi muna bizinensi n'ebirala bingi nnyo nnyini ddala omupya subscribe nga tubeere nga tweyongera tugenda maaso tutuuka ku bayeekera Chairman Nyanza kyusa face bayeekera ku road block ez'Obote then zifaanaganako nga zino kati ze batadde mu kkubo ze tulabe eza lockdown yes naye of course nali muto so nali muto bijjukira bulungi naye nga definitely the difference is the same roughness killing shooting nebifaanako bwe bityo kati ng'ate bo balina n'okuba nga basonda ssente zebagenda okuba ku road block basonze ssente bwe motoka road block basabanga sente ngo inaziwa yiteeko ba just ngeri yakuchunya to make it easy muyiteewo nga tebabakebedde nnyo kitegeera nzize ntuse omuntu afande kwata yitano kiteewo kakati tutambudde tugenze tuyise ne kanoni we twalinga tubeera because okuva ku farm ati there was no way ate okujja kungokomyewo eno kati tuyiseewo tusize ekikoowe tugenze tutuuse Masaka ewa jjajja tubaddeyo maama tumunoonya atubuze eventually n'azuuka kati bwazuuka tugenda omuzuuka nga ate somehow yali poison tetwamanyamu poisoninga kati naye ng'akiwalinga from poisoning skin evaako and what have you so eventually tubeerako naye twefule natandika okunoonya taata taata mulwaki ali mukomera kati eventually bamugamba nti bamulabyeko mu tteeko waliwo Masaka tteeko naye yali barracks kale agenda okuddayo nti ate bamututte Kasajjagirwa ate Kasajjagirwa oli abasajja bakambwe nnyo bafaanaganako nga bana b'Ekitaliya kati eventually ne tugenda naye nze ne maama wange I think by that time nali mu P1 ne tugenda naye otutuukayo mu kkomera ne bamuyita bamuyita n'atugamba nti mwana wange batugenda kunda babadde bagenda kunzita kulo naye ate ne battamu omulala bantutte mu banka Masaka ne banzigisayo ssente ne battamu omulala accidentally baali bayinanga okuripootinga nti wawo omusibe attiddwa naye ekyamuyamba ono nti yali basobola okuaccessinga akawunti ye ku Gun Point ne bajjayo ssente so okwagala okubba ssente nekitasobolamu kati nemusanga muno atiriko omusayi naga nti ngeza kuteekamuko ku bidodo bandeetedde naye bansaze ekiwaata kino n'eccupa as a symbol nti nno abadde musibe kakati binalabaawo naga ne bamuyita nsooka ojje ne bamugamba okusitula nti ate gwe mubadde musitula nti mbadde n'okusitula
omulambo kubanga omusulo bagusanze side we nasuze kwa tusobola kufuluma naso kati ngafuka ayonono bafuka mu komera yayina atokusitwa omulambo ogwogufiriddemu. So we are able to go. Eventually after a couple of days twagenda okulaba yatoloka oba bamutabatya twagenda okulaba taata nga ali Masaka. Ajja atambula ngaze najja ematanga awo netumulabako. Kati family abantu abamu abalala bali Kampala abalala bali kwegamba family ey'abantu abangi nga tumanyi buli omu gyali. Eventually netugenda mu Kisulo netutwala mu Kisulo ng'olutalo lukyagenda mu maaso olwabayeekera ate tukwata ye naddukira Mutukula boda ffe ne batwala mu Kisulo Enkoni nze Nyanzi Banyanzi basooka bakulu bange ne Peter ne Kasibante nze went I joined them much later ne tubeera enjala neegwa nga basazeeko Kampala Katonga ne tutandika okuba nga tulina kyakulya nga tuli mu Kisulo nga tulya batufumbira mberenge nga ze mulina okulya ekyemisana ekyeggulo nga ze batokosa tamu netuuka nga emmere tekyamala kati nze nalinga shaapu nnyo wawo na mwana omulala erinnya ndyerabidde twafulumanga ekiro nga ku neighborhood y'Ekisulo after ekikomera waliwo wakakazi bakayita Kasezi nga kalina mwogo netugendanga netubba mwogo waako naye nga kumubba mwogo oyo obutakulanga emmese bwoti baleme mutegeera ndi muntu bamubbi obutakula bwoti ng'emmese n'oyera omwogo n'omeketera okwo n'ovaayo ng'okkuse nga lwaki toleeta n'oliira eno kwenyininyine kati oluusi mwogo awoose ttaka likaluba n'ovaayo n'omeketa luusi n'ojja n'ong'omeketa bagenda okulaba bannaffe bakogga ffe tunyirira kati eventually tumanyidde emmere ey'omu nsiko tugenda okulijoyininga taata nze bagenda ne bampa emmere nali nfudde emmere erinomo ne banfumbira akawunga era nako ne kagaana nga kanyoola nga nansera okufuna kwegamba food poisoning kwegamba nga ninga olinga adidde embwa ebadde manyidde ebigumbagumba ate n'oginyigira amatooke kati ne batandika otuwa ebiwunga nga tekakawunga nga tekayidde bulungi omusawo yabugamba netugenda nga twadigestinga ku life kane tubeera ekyoteera eyo nga bamuzeeyi bali Mutukula bwajja nasinikinga mu Uganda n'akomawoko netugenda ddala ku life eyawansi ddala era waliwo sisita wange gwenzikwa bamuyita Malita ate twagala kwedisigayizinga mu bantu nti ki kati twali tetulina kyakwebika naye nga tulina muzeeyi yatupangisiza kati baali bavuga ndowooza oba mufu olubugo ne luva wizibanga embogo nyingi ne luvaako ku mufu nga twebika nko ku kikunta naye nga twali tulabyeko abebika mu bikunta otukyaniri mu byalo nga bebika ebikunta Malita n'alonda olubugo netumusekerera naye buli we twatuukanga ekiro empewo nekkumunta awo saa 9 obudde bukya olubugo lw'omufumu bwegomba nga buli omu alabiriza Malita nga yeebase n'amusikako ki olubugo lwalwebikke eventually our father yakachinga up anako okunoonya abaana be kati abayiikira bamala okuwamba netwoputinga okuddayo wa Egomba nenoonya ku nte ezaaliwo n'aziraba ezimu ezirala ne bamuddizaawo naye engeri gye yali wa veeti ate n'abanga n'ekyotera abadalanisa okutimuka then netudda ku mutala Egomba netubeera Egomba netukula tugenze mu bisulo taata tuzeewo life ezeewo but we have forgotten about all our dreams of kuvuga bugaali ezaali ng'ennyumba baali bazibominganga dda mu lutalo lw'Obote netuddawo mpola paka olaba yawe bano netusoma olumuva mutya mu kyalo erimu malate muyingire Kamwokya kati Kamwokya mama kyajja bwe kiti mama bamuzaala Kamwokya waliwo jjajja Kiyingi yalinga chairman awo omusajja wa kitiibwa nnyo yazaala maama kati mu kudduka kuno maama yaddukira Kamwokya ewaabwe
kati abalala netuddukiramu naye jjanga n'atulaba naye nga yaddukira Kamwokya engeri yali omusawo n'atandika okwerandiza mpola n'atandika okutandika clinic mpola eventually kwe kuba nga yagulawo ettaka clinic yagikola ng'omwo mu Kamwokya n'afuna akasente n'agula kaakati kuwummula of course nga bw'obala buli mwezi 4 ngomba kunoga mwanyi kugenda ku faamu ti ng'owerwaza ng'ojjako mu kibuga oba oluusi ng'okola empisa ennungi baga nti mbadde nsaba wiiki esembayo oba bbiri naga nti nze nja kubeera ku faamu tugenda ku faamu netufuuyira ente netubeera nga byonna byonna byokukola mirimu mu kyalo then eventually ntubanga easy connection kati bw'ogenda mu candidate classes coaching weyajjira zino za academy zizze zi progressive zani ate zadde olina okwesanga nga oluusi taamu esembayo oba mu holidays olina okufuna material nga tulina address e Kamwokya so that's how Kamwokya came in life. Eddy Yawe Sentamu gwe chairman Nyanzi ne Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine president mama wa muyomu era ni tata wa muyomu. Yes. Katuddeyo ku ozeni ne studio obudde ebweru ntandise kuba muziki yawo Dream Girls tunyumize ku mbozi ya Dream Girls. Dream Girls came in actually twatandika nabo okuyimba ebiri serious when I started on kanze ku stage mutandika okuyimba then ninjagala abawala bayawe because all ideas nayinanga nga za abawala nasaga sina bwenzi implementing kati ne twatandikawo ekintu kiringa girl power ate ntulaba nga tewaliwo kyakyemu ekiina kati tutandika kya Dream Girls netukola auditions bano Lyenamusaako ne bajja n'abalala balayira kale ne bajja nga bajja mpala baaniita not until the group came up. Yibo n'abawala bonga waliwo walina abawala bali basatu naye babatamba bawone press kamikami bali bangi naye abamanyika bali basatu Lyenamusaako oyo ali mbufumbo by the way we are just in bus yes yayimba weekend Anita Dadiva nasemba yo kumulabanga ebintu byomutabuseeko mwana akwane sada ne limu kuba omwami nga amutulugunya Laira Kayondo nasemba muuliranga no byewa SK Mbuga Laira Kayondo ali America yafulumadde gwanga bana babiri be basigalamu they also nabo batambula todda nkawo n'ogamba nfuna ekirowoozo ekirala ekifunayo abaana abapya abawala mbale yeah machazi nina dream lwakuba nti kati mune ensi kati eri kifula nnenge nadde nina dream of performing waliwo performances embadde nga njagala okukola bandi egenda okuba bagita Afrongoma nti egenda kubanga involving all that yes ekya Dream Girls tekyagwa bugwi kyali nga tekyamakinga sense kubanga ogamba Dream Girl n'oleeta nga tolinaalo ng'abaana basatu nga tera kyali Dream Girl so that has ekyalina okufa wakituuma erinnya erigwawo amangu ba Dream Girls ate abasajja mane babawasa okujjako nga ate oleesa ate abapya otuusaamu ne batuma Dream Woman ne basigalirawo ddala olwo ekya bandi because katuli mu maggalo ndowooza katebe bya mu maaso byojo birowoleza tugendeko ku mboozi okubanga gwe Eddy Yawe Sentamu wali mbyobufuzi wavuganya ku kalulu ke Kampala novaayo akalulu ke Kampala kagwa katya tuulira Muhammad Nsere kumwavuganya naye gwali mwaka kyogo that is kakati 2011 yali eno eno naliyo 2016 right yes 2011 wali Kampala wavuganya lumu novaayo naliko Ddene ekira yes actually nali mbeera eno waina kadi ya DP Muhammad Nsere ko ngaina NRM ya nali sikiplaninze kujja at that time like I told you every man being is a political animal omukwano gwange kati oba abeera America yajja nangamba nti omanyi twali supporting byonna kuba sebagala kuba sebaana nga n'emizana tugyetikka basemoge byonna nga tugyetikka naye nga tetusupportinga nti ne batuweeki mwabyagala bagenze nga gibyali musimbewo kakati bituuza awutukoba ate ayagala genda kuki kubwa Lord Mayor kati tuba tusaba ssebo ekifo kino tuyambe oleme kugaana nenkirowoozaako irako okukirowoozaako nyandika okukola ki okuyingira mu bwongo because I had dreams also for Kampala and even area gyembamu nga mmanyi nti twakulira
edda nga buli musambi wa kapiira ng'okyali mukyala Egombo owulira sekatawa buli mwana yeeyita sekatawa buli mwana yeeyita gundi musambi nga kyekiriwo naye nga era eriwo yali yaba musician buli mwana yeeyita Kamiri yeeyita Bobi yeeyita gundi so ate nga eri eyo ereese emirimu mingi nnyo abantu tewalinga omulimu gwe bayita producer tiwalinga omulimu gwe bayitanga songwriter nemanye nti jjukira nti songwriter bwaba omulungi kati eri ewadde nga asobola okufuna $5,000,000 omwezi ku luyimba lwandikira kakadde asobola okuwandika mu mwezi nyimba 5 kugamba eri zonna ezitugamba nti no bw'obanga ngenze mu parliament ebintu nga copyright kijja kuba kiddayo ebintu nga okuteekawo ministry of this kati nze nabeerako Las Vegas si nnyo naye nga ngendayo nnyo nga ekireeta abantu okuva India, Spain, whatever kuba nti ekibuga kya kusanyuka bakeera kusanyuka show neshe zibeera ku ssaawa 2 ez'okumakya so Ugandans feel si wakuba nti nno okugenda omuntu mu kirabu kuba kugwa ddalu no you go to spend and other people earn era sente bwe zitambula bwe zityo kyova olaba nti Holland waliwo sex industry abalala ne hubs ezenje baddagala babigula babiteeka opening and so on so nali ndowooza nti Kampala could become a city that does not go to sleep kijjawo joblessness nti Sonko bw'abanga alina booda ye nga stage zaggwawo talina wavugira obanga talina na booda asobola okuvuga eya munne ekiro n'agimukomezaako ku mapucha 12 so roughly wayagala ogende mu parliament beekobeetereza ku project si kwegamba si legislature kyayokka but also lobbying because nze twafunako chance okumitinga Swaziniga nga nkyabeera North Hollywood naye nga tulina ideas Swaziniga yali gavana wa California naye nga bwe twagenda nga sente ze bakozesa okwonoona ebintu okwokya ebintu katugambe nti attractor ezo zireekana nnyo oba zipolluting oba tuzikozesa mboezituba kati ezo si za mulembe mu kibuga kino nga sente ezo ze bakozesa okuzookya ate bantu bazikoze shipping ozireeta bakikola naye nga tolina bwokirobinga for as an individual one in Uganda politics kuba yatugambanga nti nange okubanga nina kinkolera California yes, I was celebrated naine okubanga nina ornament ey'obwaki obwa governor katono nnyo abatugoberera tugenda kumulamu katini nnyo then tukomewo tukyalina Eddy Yawe sentamu muyimbi munabyabufuzi muna business n'ebirala bingi nnyo nyini ddala katukomewo